Nyimiridde wano ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka. Amawulire g'okufa kwa Rita twagategedde. Maama Dr Nkonge kitalo nnyo, kitalo ddala. Buli yali azadde ku mwana, bwe yali alabye ku mwana nga tewamubba bubbi mulago olaba babbi kusaba weefumiitiriza obulumi bwalimu. Dr Nkonge tumukwase Katonda. Obadde Rita nga bw'oyogedde era naffe nga tumulaba, oyita naye ng'omuteekateeka okwagala ensi ye n'Obwakabaka. Olwekyo ddibu ddene nnyo eri Uganda n'Obwakabaka bwa Buganda. Teri yandyagadde kutunula mu ntaana ya mwana we, tewali. Naye enteekateeka za Katonda zeezo. Tusaba Omukama Katonda abeere wa kisa ng'alamula omwoyo gwa Rita. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.